Oluwankizo gwe eyakatwegata kati nabo badatambula naffe oluwanjawulo kabakadde kamule gaffe omunnyo live ebitali bimu tugenda kutandikirako mu buddo mu bitundu ebitali bimu ebitagenda kufuna nsimbi za parish development model mu miruka egy'enjawulo. Bano bagamba nti balemeddwa okuwandiisa ebibiina byabwe okubiteekateeka obulungi nolwekyo tewali nsonga lwaki babaweebwa ensimbi z'okulaba nga nate bejjamu nawokerawo bwavu. Ffe munnyo ekati gulunge ng'abamu ku bannamasaka beetegekera okufuna ssente za parish development model olunaku olwabbalaza. Emiruka egimu sijja kufuna nsimbi zino olw'emivuyo egirabikiddemu nga n'abamu abagyetabamu balumiriza nti bagagga. Nyendo Mukungwe erimu emiruka 14 egikola constituency eyo naye nga ku jjo bayimirizaako emiruka 6 nga sijja kuganyulwa okuggyako nga bamaze okutereeza emivuyo. RCC Katerega Musaazi Ahmed mu lukiiko oluyitiddwa olw'amangu ddala mu muluka gw'e Kalagala mu Nyendo Mukungwe basazeewo emiruka okuli Katwe, Kalagala, Kibisi, Samaria, Bugabira, Kasanje gisooke giyimirire bamale okwetereeza. Mu mulukango ogw'e Bugabira, ogw'e Samaria, ogw'e Kalagala n'ogw'e Katwe, yaddeyo ogw'e Katwe tagwogedde nagwo gubeereko, ebyo bisooke biyimirire tumale okubyetegereza. Ekirungi naye akirabye era asitukiddemu. Kano Hassan Nsamba ne Lieutenant Kano Beka Matovu okuva mu Operation Wealth Creation bagamba nti bagenda okutulamu nga Masaka City ebibiina ebimu byetaaga kuyimiriza olw'emivuyo egifumbekeddemu nti lwe kijja okuyambako abantu okufuna mu nteekateeka eno. Ate abandi badde basomesa abantu nabo tebabasomesa just nga balonda bulonzi nti bwokulira PDM bwokulira ekitundu kino nekiba nti programu ya PDM Masaka City mfu. Ono memba bwatuteekako si waffe, ono memba gwatuteekako mugagga tali mu kategori y'abaki y'abamufuna mpola. So gavumenti ekigenderwa kyayo kyali kyakukwatirako abo abatafuna ssente ziwera. Shera Mary Akero omulondoozi era omutesiteesi wa pulogulaamu eno ategeezezza nti weewaawo babadde batongozza ku Monday abantu bafune ssente naye ate emiruka egyogeddwako waggulu givuddemu nga bagyemulugunyaako okubaamu emivuyo nga si baakuweebwa ssente. Sisi tetugenda kugabayo ssente tumala okuteresa genda kiteeka mu report. RCC ujja kufuna kopi, LC2 ujja kufuna kopi kuba ku guidelines. LC2 ssentebe w'omuluka ye mukulu wa program tetusobola okutambula nga LC2 program tugenda gaba ssente walala naye emiruka gyaffe tusooka twetereza ngenda giwamu obudde tutambule ng'obutuufu. Ntale Godfrey asomya alipoota eri abo be balumirizza okuba abagagga ng'era tebasaanidde kubeera mu parish development model. Obukulembeze era buli mu bantu abagagga nga ssentebe bamuyita Bukaajumbe Gonzaga y'omu ku bagagga mu kitundu ekyo, ayina edduuka, ayina ennimiro ennene nnyo, ayina ne restaurant mu Ndegeya. Abakulembeze ab'emiruka wamu n'abatuuze bategeezezza nti mu bitundu byabwe tebaafuna kusomesebwa kumala nga baatuuka n'okufuna ababayitamu nga babasaba emitwalo 10 bwe batyo ne basaba nabo bayambibwe basobole okufuna mu nteekateeka eno. Tubogedde nti waliyo abantu abamu be baagambanga nti bw'oba onoofuna akakadde ojja kuleetayo emitwalo 10 ekyomubutuufu kyaliyo ekyobukkiriza. I have evidence. Naye kyalabuukirirwa era njagala okuwulira olukuŋŋaana luno luli wano nti abaali bakireeseeyo ne beetonze Saturday weekend. Naye ye yennyini asigadde waka buli we batuyita tudduka ye asigadde waka ayiseemu atya okugenda okufuna ssente ezo. Bwezibula basibye ffe musali bowulwe farmers. Bya Ronald Mukisa, Crossout TV, Omunnyo.